Inside Story Uganda, real source of political updates. The Arab world, Yawadiwali. The Eastern Asian tigers, the Japan, the Chinese, the Bonava. Chasukumeko. Nichirimanya America, yachikiridwa. Ekyo nekitegeeza ki? Mukama wange president byawadde byamaze kwogera yagambye nti alina obubaka bwasindikira ku bazzukulu. Ffe nga basoma international relations, enkolagana z'ensi, kikulaga nti ekifo kyo mu nsi ng'eggwanga kisukulumyeko ku mawanga malala. Kubanga ba president saabona ne ba prime ministers ne baleka emirimu gyabwe ne bagamba no tuteekwa kumulinyira musaayi, kitegeeza nti bwe yabeera munywanyi. Kati kiri ku bazzukulu, kiri ku bannayuganda okukozesa omunywanyi w'abantu abo nga bwe babaddewo, naffe netumufunamu ekyaffe. Naddala mmwe abamulina wano abannayuganda anti abannayuganda kubanga nabadde nteera kuweereza obubaka abawagizi ba NRM nti wadde mwawangula kalulu naye timwagwa mu bintu, buno buweereza buvunaanyizibwa. Twakola endagaano n'abalonzi emyaka 5 nti buli myaka 5 gigenda kugwako nga waletiyo nsanyufu. Yes, nga makaago galina enyingiza, olina emmere ku meeza, abaana basobola kusoma, n'atalina mulimu asobola gufuna, n'atafunye mulimu gulufuumu alina ekyakola ekimuleetera enyingiza. Kati eyo it's a big commitment. Naddala ffe akola ne President Museveni okumukwasizaako okulaba ebisuubizo byakoledde mu bantu tubituukiriza before the 5 years. You remember 2031 tugenda kubuuza bannayuganda nti mulaba mutya. Mugenda kukomaira mubabuuze campaign zatandise jjo. Bwe mumala okutuula ate nga mutandika nga tonatuula olowooza kalwa kaddako. Yes, so President Museveni yalabikidde ddala mu kifaananyi nti obukulembeze tiyabugwamu bubwi. President mupya, gavumenti mpya, obubaka bupya, ebisuubizo bipya, era twamusaba okuludde busaba okuluza eggulu. So tulina president omupya. So ng'eggwanga waliwo kati for instance bwe twabadde tukola parade, amagye galina ebigasobodde kulaga nga NRM eyingira wano 86 twali tulina infantry yokka. Infantry ge gamagye g'okutaka, naye kati tulina g'okutaka, tulina g'emoroka, binomotoka binene bitwala bi, tulina g'emizinga, tulina g'ennyonyi, tulina naganaga bayitaga ba parachuters osobola kusindika mu bbanga n'agenda n'agwa omutumi. Ebyo byonna kati tusobodde kubituukako ku lw'obukulembeze obulungi, era bw'olaba bigenda mu maaso mu ggwanga tolowooza nti byagwa bugwi. It's a design, nteekateeka obanga ng'oli kusanyuka ng'ozikola ng'okola wano, waliwo abasula bweru nga balaba nti eggwanga lino lisigale nga ttebeekevu. Waliwo abakola ekibayita burning midnight candles okulaba economy ya Uganda eteredde etya, okulaba enkuyanja y'abavubuka abasomye n'abatasomye embeera zaabwe zirongooka zitya mu byenfuna, n'okubawa essuubi nti leero bumbanga nfulumye nga sirina kyenfunye n'erwenkya nja kufuna kubanga munange yeye abaddeyo n'afuna. So people must have hope in their country. But more importantly, wadde olina essuubi mu ggwanga lyo, wadde gavumenti etadde ku infrastructure y'enguudo, n'etadde ku infrastructure y'amasimu, n'etadde ku infrastructure y'amasannyalaze, ebyo byetaddeko gwe ng'omuntu
obukozeseza otya okulaba nti obeerawo ekikufuula omuntu omujufu okulaba nti amaanyi amagezi Katonda ge yakuwa okubikozesa nowebeesawo ng'omuntu nobeesawo ne famire yo. So government is doing its responsibility olubimbi naawe olina olulwo era mmwe nteera kubabuulira nti wadde olina omulimu wano naye twaliwo kikugaana okubeerako ne ka side business. Ezo essaawa z'oba onyusaawo essaawa zogera mu lunch hour break n'olaba ka business bwekatambula bw'ogatta omusaala gwa wano ne side income ng'ojja kuba munnayuganda omujuvu asobola kwetuusako buli kimu. Kale njagala tutunuulire speech ya President Museveni olunaku olw'eggulo naye nga tetunaba gitunuulira tetunaba kugendayo katandikire ku nnyininyini ku byotemyetemye wano. Yes, ogambye new president, new government, ebisuubizo bipya buli kimu kipya era mu myaka 5 kyemusinze focusingako nti buli munnayuganda agenda kubeerako ne ssente mu nsawo ye. Much as it is a new government probably by Semateeka oba new president, but for the past 40 years he's been the same president. Emyaka 4 giyise olaga nti buli kimu kyemwagala okwachieve nga mwagala kikolera mu myaka 5. Kino ekisanja ekipya mubadde mukola ki ebbanga lyonna eriyise? Twali ekisooka saagala kulwa bawuliriza bakutawaanye naye myaka 4 twayamba nti polio neetakutta n'obeerawo. Myaka 4 nteekako environment yakusobozesa kusoma n'otuuka composting commissioner government. Myaka ntuteekako environment esobodde kulaba nti mukwano gwo mukinikaliisa asobola kuteekako institution ng'eno ekozesa abantu enkuyanja kubanga jjuka ekiseera ekyo twali tulina tv bagiyita UTV. Ka tv tulina zisuka mu 10 ate bw'ogenda ku mitimbagano emirala kati myaka 4 that's what we are talking about stock bitwala zaawo ebyo byuma ebiwalabye myaka 4. Abannayuganda okuva ku milioni 12 kutuuka ku milioni 48 ebyo bikoleddwa mu myaka 4. Twali tulina trillion budget egenda mu buwumbi 3 kati lwali tulina trillion za 5 plus egyo giri myaka 4. So bwetubanga twogera ku myaka 4 twali twogera nti all essential commodities ebikozesebwa mu maka twabijjanga mu ggwanga baliyita Kenya. Ekiseera ekyo wayagalanga olina omukolo munga bakola ennaku zino mukola zi birthday bw'obeera ne birthday ng'oyagala kukuleetya soda wali oteekwa kufuna olukusa lwa minisita bamuyita minister of surprise akuwa kabaluwa omukulu alina birthday muwe kakuloti ka soda kamu simanyi ennaku zino bw'oba oyagala soda ebbaluwa ogijja waani. Abanywanga ku mwenge banywanga baguyita white cup yatos beer nga bagiva eva Kenya. Wine was from Rwanda called Primus. There was nothing in Uganda. Production was zero. Olwali twogera makolero agakunuukiriza omutwalo myaka 4. We are talking about 5 million Ugandans abakola mu industrial and manufacturing sector. Mu myaka 4 we are talking about a country nti tutuse ku level okutandika n'okukola ne bus ndowooza wazirabyawo Kira Motors z'amasannyalaze zikolebwa wano. Gyo ni myaka 4 we are saying okay tusenvudde n'amafuta gafu lwaleero tugenda gajja mutaka kujjukira amafuta ago Katonda yagateekawo nga Uganda ebeerawo, but for the last 60 plus years no ng'ogaseko n'egy'abazungu 60 years plus 70 of the British tugenda emyaka nga 15 g'amafuta galemera mu ttaka. Lwaki tukugamba nti omwaka guno amafuta ga Uganda gafuluma. Bwe twabadde mukulayira ekkololo ebimu bye mwalaze era byosookeddeko wano otulaze security and n'otubuulira ey'oku ttaka byonna byonna nga bw'obinnyonnyodde, and it is something ekyabadde ku mimwa gy'Abannayuganda olunaku olw'eggulo. Probably mu bintu bye ba showcasing as
as the government in power kyekyabadde ekiri ku mwanju ne twebuuza ate sectors endala focus erinnya wali nnyo ku security ey'ebyobulamu ey'ebyenjigiriza nazo n'endala zo kitambudde kitya kati fenga NRM as a government and President Museveni oli bisosobozibwa security is number one before anything kubanga Uganda by 1986 baali beebuuza nasobola kubeerawo n'enkya bwe bakukubiranga embooko mu tawuni saawa 9 nina oli muntu musobo saawa 9 obadde okola ki mu tawuni saawa 9 gw'emisana embooko zaakaawo obadde okola ki mu tawuni by 1986 Kampala obusozi 7 buli kasozi kaali kaliko ekibayita fighting group ekibinja ekirwana aliwo gavumenti ng'eri Nakasero ne Kololo UFM eri Kansanga yafuna eri Kampala ne Mengo NRM buli kasozi kalina gw'ekibinja ekirwana gavumenti ya NRM esobodde okulwanyisa ebibinja byonna 29 fighting insurgencies olwayo ebyalo byonna emitwalo 7,200 bikulembera gavumenti ya Uganda so security is number one kusobozesa biri byoyogeddeko byonna because in a country like Somalia or like Sudan North Sudan olwaleero abasomesa tebakyasomesa amalwaliro tegakyakola because amasasi gayitingana so once you have stabilized the country then other sectors come in kyovula ebyenjigiriza twali tulina university emu kati twogera ku universities ezisuka mu 7 that time it was only Makerere but now almost everybody ate kati tususeewo ku kikwekyo ntugamba nti nedda ekya university tekimala bano abantu abayise mu universities n'amatendekero ag'enjawulo balina obukugu bayamba kwebeesaawo we have now introduced ekituyita industrial hubs wosobola kugenda wakula ng'oyagala kubajja wakula ng'oyagala kufumba migaati n'ogenda n'osoma myezi 6 certificate ogiina n'ogenda n'otandika abaganda abanyankole bakiyita okuyiriba n'ogenda n'oyiriba abanyankole bakiyita okuyiriba okuyiriba is a term in Nyankole bw'omala kufuna bw'ofuna skills z'ogenda n'oyiriba kyekiriwo essaawa eno ntukyusa kati twakyusiza ne naye awo wenyininyini abantu we bagambira what you're trying to introduce is so ordinary ebintu mulimu bikola mu ngeri enkadde tosobola kugamba nti saawa zino abaana ayagala okubajja akozesa landa tetukyasula ku ebyo bitanda musula kubiriwa it needs olaba nga furniture gwe tugula mu nsi gwe baimportinga naye bamuyita ki the way it's done the way it's done because genda olaba ensambi awo manyi babajjirawo kati bavaawo twabatwala kigo kati era nga bw'oyogedde njagala ojja osaba esanyuka nkutwale ogende ebintu olabe ebintu ebikolebwa Kigo abantu abakoleranga nsambya all those things ebyogamba ebimporting era there's a ban now in government obutaddamu ku importinga ekintu kyonna ekikwata ku furniture kubanga tulina obusobozi obukola standard gyoyogera n'abakola ebyo ebitu importinga siwe bati bwe batandika kamu kwe muganda but so far I can assure you the Ugandan skills you can no longer underrate them. Okay. President weyabadde ayogera yagambye ekisanja kino this kisanja should be regarded as kisanja no more sleep for all Ugandans. Yabadde ategeeza ki? President wadde sinze nakoze speech naye nabadde njiwuliza nenesunako lwaki kubanga bwemba nenzija ku TV wano yasanyuka mbadde nkubiriza abantu okukola nimbagamba nti bannange wadde nze nsomye wadde ndi mukozi wa government commissioner naye nga sinajja wano nsookera mu busa bw'ente laba nti olina ekyokola ekireeta emmere ku meeza so I was very excited
Bunawulidde statement eyo nti kino kisanja tuwali bukwebaka. Buli sekita yonna gy'olimu nti oteekwa kufaayo okola nti olina ekyogattako ngwega omuntu n'okugatta ku ggwanga. Ekyokubiri. But do you think Ugandans are not hard-working people? Tuli banafu. Sina banafu. Ekizibu kyaffe bakiyita mu Lunyankole bakiyita prente. Prente? That's an English word. Plenty. Badde nkyerabidde. Anti byonna byebimu. Kati ekizibu kyaffe obungi bw'ebintu. Omanyi nti mu Uganda osobola kumala omwezi mulamba nga tofumba naye ng'olya emmere buli lunaku. Ate nti enjala nga ali etutidde mu COVID. Oli otya gyendi ate ngenda kuyita ewaawo nno. Bw'oyingira omuntu kyasookerako caayi. Caayi bw'oba omumalako n'emmere ng'ekola ki? Olwo olunaku lwetuziba noti olwenkya n'ogenda walala. You can do that for a full month. But in other countries it's not possible. Mu Uganda nobwoba ng'otambula mu makubo muno osanga ebintu ebyemezeza naye nga mmere jjanjalo bikubaawo byemezeza. I am living example. Nagendako Kenya mu Nairobi nga njagala ku era mu Lunyankole bakiyita benchmarking. nga ngenze kuyiga osobola kulunda otya ente mu kibuga. Nairobi ekumpi buli famire erina ente 2 emu bukumpi buli famire. Kati naye njogera omusajja Munnakenya mu Kikuyu nambuuza va Uganda nti yes. Naye nti wazootya nti by bus. Sure nti yes. Kati oyebuuza otya okuliisa ebisolo mu tawuni ng'ova mu Uganda ndinga nti waki. Nangamba kuva Malaba kutuuka e Kampala ndaba omuddo ku mabbali g'enguudo ani nannyini gwo. Bwabadde ojja wano twalaba omuddo ku mabbali g'ekkubo ani nannyini w'omuddo ogwo. Nze bwe najja ninkwata machines ninsala omuddo ningukaza from 2004 to date nunda nte mu kibuga nga sirina ttaka. Kenya it's an arid area eringa nga Ddungu balina enkuba omulundi ogwo ate nga ntono naye batusinga mata because theirs is hustling. Ojjala olabe mu Nairobi abantu abatambuza ebigere n'abatambuza piki balabameka. Naye kati mu Uganda wano kuva Bukoto kutuuka Ntindo yeetaaga boda boda. Kuva wano ku NBS kutuuka Bukoto yeetaaga boda. That's plenty. Actually extravagant in expenditure kubanga buli life it's soft life. We are planned kids. Okay, planned kids. Kati ffe abatali planned we had to hustle, and I'm encouraging you that life cannot remain as planned. That's why the country is getting spoiled, and that's why okay, you're planned, fine. Can you multiply the opportunities your parents have created? Emikisaju gyofunye kubera nti osanze embeera erwete osobola kugyongerako n'ozizazaamu nga bwogenda mu banka n'ogya sente million 10 by the time ogenda kuzizaayo ng'ofunye million 8. Can you do that? So we are encouraging you nobonga olina ekyokola wano do side business, because the more you have the better for you, your comfort and the country. So President kyakugamba it's okay to be an accountant, but it's more okay to be an accountant than a farm. Byonna bibeere nabyo. It's okay. Naye kwekubaga munange obwavu bunzita mulimu kyo gwakoze ne bakunyaga. That's why government has changed education into curriculum into vocationalization. Omwana kati twagala abeere wakoma wonna abeere nga alina skill mu mutwe kyasobola kukola. Kati bino byogambye nti biro ordinary. It is a mindset issue. Abazungu bateekamu akantu nti okubeera omuyivu oteekwa nga olina taayi ne kooti ne office ye muyivu. But theirs si bakola. No. For them, universities
they teach reasoning. Skills are taught in tertiary institutions. Okay. Kasubuli omuntu agenda mu university in those countries. No. The issue is very simple. Even kiki osobola kukola. You go and do that. Ekikuleetera emmere ne sente mu mpale n'eggwanga ndiganyirwamu. So we have changed education. You are the one who asked. We have changed education. Curriculum akyuse. Buli mwana kati simanyi baana balina bwenkana, but buli mwana kati wakoma ateekwa nga alina ekyasobola. We call it a project. Two, you talked about health. Tukirize tugaane abantu kuva ku million 12 kutuuka ku million 5. Sino tukira nti twasabye nnyo Katonda n'atujjukira. No. Government yaleeta program ya immunization. Edda zaali 6 killer diseases. Now they have been increased to 13. That's why children no longer die at birth. It's very rare now. Abaana abasinga obungi abazaalibwa bakula because of the health sector we have. That's why we have said every TV. My name is Hafi Ngandine Fred Bamwine, Commissioner of Government atunyonyolamu bonga NRM batuseko in the past 40 years kati nga twabesiza emyaka emirala 5 kiki tubatusuubira ekyenjawulo agambye kati tugenda okugaggawalira mu kino ekisanja nagala kuba abannayuganda tuli banafu. We have a lot, so tuli awo soft life baana bajjajja tetwagala nnyo okwesumbuwa. But also the people abagamba they are working really really hard naye sente expenses nyingi. Sente obeera n'emitwalo 10 mukwano ojjako omutwalo ddakiika tewali sente zigenda kuba ziggwawo. Sente terina value and waliwo guy yatuzanyeemu he's a Kenyan guy yabadde azanya n'agamba sente zaffe ogenda kugula Rolex osasulira ennaku 3 you still paying someone. Katoyeti yasoma economics. The arch Twitter properties of good money. Properties of good money, one of it should be scarce. Send it to Sunday kubera waste. It should be scarce. How does that actually chikufanagana kitano omuntu okubeera omwavu? Kati byanjawulo. Ono Oluganda luzibu nnyo ku kansoke nkiteeke mu Luzungu. Kati mu Luzungu there is what we call abject poverty. Oyo ubayita omwavu lunkupe. Atasobola kwetuusaho mmere, tasobola kufuna ebyobujanjabi, ebyokwambala. Basic needs. Oyo mwavu lunkupe. Kati niwabeerawo tujje tugambe poverty is relative okufuna akagaali. Kati ate bw'ofuna akagaali obeera mwavu kubanga oyagala kubeera ne piki. Bw'ofuna piki oli mwavu kubanga oyagala kubeera n'emmoloka. Ate n'emmoloka naye bw'ogifuna otandika kufunamu ebikabyo. Kati why people are saying they are poor is because they don't have disposable income. Sente mu Uganda basinga obungi kati nze kisinga kunsanyusa. Omunnayuganda bw'afuna sente abasinga obungi agula poloti. Yeah. Wetujajingira omuntu alina mukasente oba n'amakaago. Nga tanafutukana bw'ogula poloti oba ng'oli mwavu kubanga sente z'obadde nazo nawe wakoze ki? Oziggyeko. Kati n'ekyokulya ekikulema naye poloti okola ki? Ogirina. Oyo si mwavu abeera mugagga. Sekyatalina ye disposable income. Two, omuntu abeera mwavu wanga bw'omala kugula poloti otandika kuzimba. Sente z'okwata n'otandika kuzimba. Tozibala. Naye toziyina. Buli sente ejja ogula siminti. Buli sente ejja ogula siminti. Ogula mutayimbwa. Kati bw'ogula mutayimbwa olina kusaba mutwalo. Siina. Wakagula materials. N'osanga n'otambuza n'ebigere. Yes. N'ennyumba ogiyina nitulina muki? Cash. That's the poverty we are talking about. So we are saying, fine, you have the house, now we want you to have a household income, daily income. Nze abantu singo bungi badde bayigira ku nze. Throughout my life,
nobwemba nga nkola mulimu ki I must have nobukabanga katono katya naye bulunaku nyingiza kati bwe olina okuyingiza kwa bulunaku tobeera staaka nti omwana yalwadde tolina zakugula ddagala nti emmere yawedde tolina ate wanga emmere tegwayo kubanga emmere njirima kati oba sente zibuze okwebaka nyina emmere yina amazzi kati ezimba siina zakutambula kuva wano kutuuka wali but still wonsanga ntambuza ebigere nga siina kyenyinamu ndi mwavu so poverty is relative kati nze kinkusaba beera ng'olina ekyotunda wakiri kidibe ongambe nti oli mwavu wanzikiriza abantu tebalina sente zijja kusapoota but kubanga tolina kyokola tolina kyo osiiba ng'oyebase wetwagende mu kuwummula twabadde twogera ku nsonga y'ebyobulamu n'ogamba goali yammwe yakubeera nti to have a life health free society kubanga abantu abatale balamu tebasobola kukola bw'olaba ikonomi yaffe esituka kubanga abantu balamu obudde bukulwala butono aza tuwogera simanyi tv yamwe bagiwadde nawulidde obulango bwa minister of health egenda kuddamu egaba obutimba bw'ensiri people may not understand what it means naye muntu bw'amala omwezi nga talwadde musujja aba alina amaanyi agakola kati obudde bw'oyonoona nti oli mulwadde the economy gets affected income y'amaka eyonooneka that's why by the way kankubuulire ebimu tubyogeza ekyejo scan around the neighboring countries bafaanana batya kubanga we are not an island wadde tuyandiringa bwefaanana naye tulina batwetoolodde bo bafaanana batya in terms of health, in terms of education, in terms of infrastructure, in terms of security, in terms of communication. Bwanga ebyobulamu bwaffe nga si birungi how come nti ensi ezetwetoolodde abantu basala ekkubo si kusoma kokka ebyobulamu eddagala efu ku health center feri most our neighbors they come here. You go to the Cancer Institute Mulago. Why Uganda is complaining? You go to the Cancer Institute Mulago or Heart Institute. Ojja abantu abalaba basinga obungi. They are from the region. Kati ebyobulamu bya mu bitale birungi lwaki bava mu nsi endala kujja kujanjabisa wano. Ekizibu banayuda bawaayira bwe bagamba nti bagenda mu ddwaliro ne batasangayo. Kyejo kyajjaja mwami. Kituufu bayinza kugenda ku ddwaliro ne basanga omusawo tiyakoze. Naye nga ali ku payroll ya gavumenti afuna omusaala buli mwezi kati nze singa banyina obuyinza oyo musibe. Now that's the issue. Yes. Nti you people in the government mumanyi problem weeri mumanyi exactly but mwesuulirayo ogwa nagamba. Ekizibu kitulina ye infrastructure ya gavumenti gitukoleramu the procedures and protocols. Nyinza kusanga omusawo ng'ali ku ddwaliro taliiwo naye ng'ali ku payroll siina buyinza bumugoba but I can cause dismissal. Nteekwa okuwandiikira kaawo naye amuwandiikira emirundi 3 emirundi emeka 3 bw'amala kuwandiika emirundi 3 oli ajjayo nnyo omuntu mumwegayirira ave ku ate ye procedure kubanga it is permanent and pensionable. Naye kati mu kisanja kino Prime Minister kyayogera kya no sleep twaleese kibayita contract performance ku bantu abali accounting officers. You must this financial to tell us what you have been able to achieve mu sente z'ofunye as a government resource. Bw'obanga tosobodde ku accounting to show us results then you quit the job. Naye ekizibu kitubadde tukyalina leero kikyaliwo kyekiri kya civil service ekya permanent and pensionable. 2 ekizibu kitulina is the simanyi kukiteeka mu Lunyankole kati the legal regime ekitaddemu kikati enkola y'amateeka mu luzungu olundooza bantu baluzungu enkola y'amateeka yitulina nti omuntu n'obwomukwatala bono kateke bunkutugira wano n'ofa
ebyagundu wabirabye boyintani okero sibu omwezi mulamba government is spending resources sibu nakusaba kasoda nakasaba namase nanywa nenga atukubwana nabo era mulamuzinze sums up is an achievement of the year for me naye wadde bamusalidde gukufa bamuse no era ntalina n'omukisa gukujulira era ayinza kujulira naye spending emyaka emirala era nobwajulira naye katugambe nti ne court of appeal nekikiriza ayinza n'okujulira mu supreme court tuli myaka ng'etaano omuntu yatugumbula obwana ate ekyo bwabukigwa olinayo ne president okumusayiningira naye nga yakola ekintu emisana kati zino ensi endala ebyo tezibiina watta omuntu nti ye kuwakuna firing squad nze nkola kati president Museveni yasuubiza kugamba obulyake tubumalawo nze ngamba tukyuse mu mateeka gafuga obulyake butukwata ng'oli mu lyake tugambe nti buli wakutaano kutemako bantu mikono gya ddyo abalyake bw'olusanga omuntu nga talina mukono gwa ddyo oyo ali mu lyake akabonero bwani wafaana bw'omu osisinkana mukono nga talina mukono gwa ddyo bwamutema ku constitution square mukono mu lyake naye ekyo byo byobireeta olya buli omu ng'ayesika ebyo otherwise enkola etulina y'amateeka kati okukwata omulyake n'omuprovinga nti mulyake ekitono nnyo emyaka 10 naye nga esente zakola ki zagenda so it's very difficult okukulembera eggwanga in a democracy n'eddembe ly'obuntu naye ensi tubadde tulina ensi ezibadde zifaanana nga ffe nezisalawo okukulawo ku sipiidi ya iriiri and I can tell you the East, we don't need even to innovate tutugenda kukola olupanga lupya go and copy the Eastern Asian tigers Singapore, Malaysia, China ezo zonna ezo they get used drugs you are killed bwokukwata olina kasaaniko kosudde mukubo myaka 2 of hard labor si byakukwata nebakutwala mukomera kukuwa engoye n'emmere ogenda mukomera ne bakuwa enkumbi n'okolera gavumenti wogenda kuviirayo nga naawe ize n'okwekolera ebibyo naye bino ebyawano omupise bwe bw'omukwata nti mumutwale ku poliisi amanyi nti yagenda okufunira justice ajja kuba awonye amanyi nti agenda kufuna emmere agenda kufuna engoye agenda kufuna okwebaka kani imagine nti yandibadde atya kukomera olina mutwale ku poliisi bwabadde obba okola ekikolobero ekyo nga tewasoose kutegeeza ku poliisi abantu nti oluusi okisinga obbawa bantwale ku poliisi bakole bulyake tuteekwa kukyusa enkola y'amateeka as a country naye ekyembi ebyo biteeso bwobireeta abasinga obungi omusajja nga mukambwe oyo offe tulinayo olugero nti metezaaza mwojo bw'oba oyagala kuzaala mweno mulenzi omukyala n'obwomubembesereza oti olubuto olwalimu lubanga lwa muwala n'obwomubembesereza tajja kufuuka mulenzi so we must make sure nti ebitwagala mu bulamu bwaffe tubijje mu kwogera tubiteeke ne mu bikolwa tuwagire gavumenti ekyoli mwena kati mulina abaka ba palamenti gamba omubaka wo I contested in Kampala Central here 2010 I had wanted to come to parliament okuleeta etteeka eriyamba abamufuna mpola kuwangaalira mu bibuga. Do you know that according to the law etulina mu Uganda bamufuna mpola tebasaanidde kubeera mu bibuga? Ate munaasigaza omuntu mu Kampala tebasaanidde amateeka kyova olwaleero bakukwata ng'omutembeyi ngukusinga olwaleero bajja nti akayumba kamenya bajja kamenya kubanga according to plan you must have a title you must have an approved plan obiina bameka babiina nibunajja ninyefumbaga nti siyaba mwino yayogera ate n'okuteesateesa naye ekizibu kye masanda gafene talina kaavako Is that what it meant? oli uno alivuganya natandika kubafumbira emiceere era yaleeta nenga omuntu you people government in power
egundi enguze eno mugibreedinze nnyo. Enguze etandikira mu mmwe. Ugenda oli agenda nga bana bavuganyiza. Oli agenda na Okay, that's the Speaker of Parliament, Anita Amongo, agenda kuba birayiro awerekeddwako omwami Honorable Magogo. Kale bamutuwe tuwulire ebirayiro bye. I, Anita Annette Among, swear in the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Anita Annette Among, swear in the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and support, uphold the Constitution of the Republic of Uganda and by law established. So help me God. Magogo Moses Hasim.